Bano bategeezezza nti bangi ku bo bafuuse emmombooze nga bali ku nguudo basabiriza ensimbi n'ebintu ebitonotono bye balowooza nti basobola okubyetuusaako. Bano babadde wali emukono mu lukuŋŋaana lwabwe olwo nno omukiise waabwe mu disitulikiti Hussein Kigundu w'abayitidde okubeebuuzaako. Bamutottoledde ensonga eziwera. Naye kati abasinga tuyita mu bitongole by'abazungu olinde gavumenti lweneekuwa bannanga abalema bali mu kyalo bali bubi. Ffe abali mu kibuga bwe mulabiyeko at least ko tuli bulungiko n'omulema ali mu kyalo enkuba n'etonnya n'omusaasira n'omusanga nga yina alinga kugeza kanga nti ng'ekibizi kye banyise mu bidiba talina bwagenda kukola kikutambula ajja kwagala ogendo kima emmere musajja watu yewalula bwe waluzi era abasinga basanga asibye akakutiya mu kiwatu. Batekayo abantu ba programu ya EARS naye abazadde tebatutteeyo baana. Kati abaana ne beesanga nga baliko obulemu tebafunye kuyigirizibwa n'atuula waka olumu ne bamusibira mu nnyumba nga balabanga yoba oba ekisiraani oba kiki naye nga singa aba omuzadde avuddeyo n'asabira omwana we obuyambi n'ayiya n'anoonyereza omwana we gy'asobola okuyambibwa asobola okufiibwako kuba tosobola kutuuza waka mwana n'osuubirwa nti enebayo omuntu amuyamba okuggyako ng'eriyo abavuddeyo ennyo ne bafaayo okujja mu makaago okuyamba banaso. Bangi balaze obunyiikaavu ku ngeri gavumenti gy'etabayambyemu ne basalawo okwenyigira mu zzaala ekintu kye bayise eky'obulabe ennyo. Twagala na manifesto enayogera ku abakosifu nja kubalowoozaako bwe nti oba abakosifu naye ayogera obwogezi nga bagenda ogaba NADS bwagenda okukola ebintu tetuyagala this time tetugenda kukuliza muntu afaanana bw'atyo newankubadde nti wamuffe omaife 90% tuli ba NRM naye tetugenda kuddamu kola ki tetwagala abakulembeze abapokopoko nga tebalina ekyo twagala ayogera ku balema nti bajja kuba bwe bati tujja bakolera kino. Very important issue is about the loose, the ladies and gents that are in the public places. It turns out that there are so many persons with disabilities who actually walk with their hands. Wano omukiise waabwe Hussein Kigundu waalabulidde nti bo si beetegefu kulonda muntu yenna ataalaga enteekateeka nnungi eri abalema. Otuuka ng'olaba kaddaladdala neesimbyewo kuba nga sikyadda mabega njagala ompe akaluluko ate nange nsobole okudda kubanga wano emukono n'ekinnuma tosobola kubeera mu mukono municipal council nga tulina ttiimu ng'owulira Masaka ena Masaka LC erina. Kino we kijjidde nga bannabyabufuzi batandise okukola kakuyege nga banoonya akalulu akabatwala mu buyinza mu mwaka gwa 2016. Kigundu ayongeddeko nti abaana bangi abaliko obulema badduse mu masomero lwa butabaayo bikozesebwa nga kaabuyonjo n'ebirala.